Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Twagambye mu musomo gwaffe oguyise nti waliwo ensonga endala ezeetaaga ogenda maaso nga zitangazibwako ku nsonga ekwatagana ku ddaawa etawaanya nnyo abasiraamu. Haji kiki olina ekibuuzo? Nyina ekikyansiibwa sheekhe nga sinnagenda ku nsonga eri. Ekikyansiibwa ffe mulinga abatusibye emiguwa okusinziira darusi yonna nga bwetambudde, sinakindi tusirike busirisi. Abayivu be baluŋŋamu kagamba be bali ffe tusirike busirisi buli seeka yenna alina diguri oba ffe tusirike sisobola simanyi oba ekibuuzo kyange sheekhe okitegedde bulungi. Sikitegedde. Waliwo abantu nga bayivu naye nga nange sobomulengene nga ni sheekhe ekintu kyakuze nga ndaba kibuzeemu aye newabaawo omwana ng'alina ku ddaala lya wansi ninga byannyonnyola ate nabiringa ebitegeerekeka. Nkutegedde bulungi, hayyakallah. Ekibuuzo kino kiri mu bibuuzo eby'ebbeeyi era nsaba Allah akiteekemu omukisa, kibire kya mugaso gyendi ne gy'oli Haji n'eri baganda bange bonna abagenda okiwuliriza. Kye bayita obuluŋŋamu kizimbiddwa ku buyivu naye tekyetooloolera ku buyivu bwokka. Kye bayita obuluŋŋamu kizimbiddwa ku buyivu kubanga abayivu be balina otulaga obuluŋŋamu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allah gani fa'lam, manya nti la ilaha illa Allah. Ba ulama Imam al-Bukhari yakozesa aya eno otulaga nti erimu yeekulembera hatta n'ensonga y'enzikiriza eya la ilaha illa Allah umma egiyimirirako biilmin na kumanya illa man shahida bilhaqqi wa hum ya'lamun. Abagenda okuwona beba abaleeta shahada mu mazima nga bebaleeterako shahada nga bebajulira bakola batya babimanyi. Nekitegeeza ki? Obuluŋŋamu bwetoololera ku irimu tebwetoolera ku jahali. Ekyabuza abayahudi nekibuza abanaswara nekibuza tawaifu nyingi aljahal bidiini llahi subhanahu wa ta'ala bidhaati nasara okubeera nga tebaategeera amateeka g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ettaala y'obuluŋŋamu yeirimu, irimu yeekuba tooki mu kintu ne tubanya nti awo obuluŋŋamu awo bubuze. Kubanga obuluŋŋamu tubutegeera na Qur'ani tubutegeera na sunna. Kati ate ebyo tebiyimirirawo okujjako na buyivu, si bwe kiri? Naye ate obuluŋŋamu obwo si buli muyivu nti muluŋŋamu. Nywezaawo nnyo. Si buli muyivu nti muluŋŋamu. Omuntu asobolera ddala okubeera omubuze naye nga yabulira kumanya. Allah bayogerako mu Qur'an, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tolaba oyo eyakwata omwoyo gwe n'abeera nga gwasinza, kyategeeza ki? Gye gumuzza jadda mugonvu eri omwoyo gwe, obugonvu obugwanidde Allah, kyavuddamu aguyita ilaha. Bwe gumutwala eri ssente yeerabira bye yasoma, bwe gumutwala eri olusaniya lwa piraawo yeerabira bye yasoma, bwe gumutwala eri okufuna ekifo ky'obwa qaadi yeerabira bye yasoma, bwe wabaawo abakuba enduulu yeerabira bye yasoma. Kitegerekese?
bw'obaako ebbaasa gy'omuwadde yeerabira bye yasoma. Kiki bayita okubyerabira? Ateeka eri nebanga ebitali mu mugaso. Aya eno Allah yayogera ekigambo buli musiraamu agwana akitegeere. Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah n'amubuliza ku kumanya. Yani falamma azaagu azaaga Allahu qulubahum, bwe yasalawo okubula Allah n'amuteekera ddala eyo gye yasiima okugenda. Allah jagat wa adallahu Allahu ala ilm khatama ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Aya bwetu begamba wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Yawunzi kati faman yahdihi min ba'dillah, kati oyo ogenda muwa bujulizi ki? Bw'oyagala okumugati seeka komawo, buli ajagala omusomera obanga agitandika yagimalayo, hadisi agenda gyona ng'agimalayo ng'aseka, agala ng'agimalayo ng'aseka. Anti ekizibu kyammwe ogenda muluŋŋamya otya? Bawula kye bagamba aljahilu yuallam, abadde tamanyi omuzza mu kasonda n'omunnyonnyola ensonga. Si bwe kiri? Ne kaakati hatha indahu ilm, oyo alina okumanya. Bw'oyagala kuleeta kati eyo hadi aya nagisoma ne tafsiri zayo nzimanyi, Qurtubi kyagamba nkimanyi, ne Ibn Kathir nkimanyi, ne Saadi nkimanyi, ne nkimanyi. Kakati faman yahdihi min ba'dillah, oyo Allah bw'abanga tamusaasidde busaasizi mugenda mutandikira wa? Kyenjagadde wano, gwe omusiraamu ali eyo Allah akubuulidde sarahatan mu ngeri erikkiriyo obulungi nti alina abaddu, ng'abaddu abo bali mu ddiini ye, baagisoma awamu n'ekyo nga babuze, baagisoma. Era kino mu ddaawa bw'oba weegendereza nga tulina ensonga zetwogerako ne bannaffe abalina ekimbe oba ebimbe, kubanga bingi bya bika bya njawulo, omuyivu tetumuyita jahiru. Sitteeka omukono mubuuza nti oyo jahiru teyasoma tategeera. Waliwo gwe twogerako nti daalun, mubuze nga tetumuyita jahiru, nga tuli bamativu yasoma. Musajja yasoma ebiraali n'agenda e Saudi, luusi n'asoma digiri ey'okubiri, ayinza okuba dokituuru, ayinza okuba dokituuru, naye nga ittakhadha ilahahu hawaahu. Bwe yayagala oba ambasada tomubuulira Qur'ani na Sunna. Oli mumativu nti bye yasoma tebiriimu bino kwabulidde. Oli mumativu nti amazima agamanyi bulungi, naye bw'wabaawo olukuŋŋaana lulimu ebyokulya, bw'wabaawo olukuŋŋaana lulimu okumutendereza, bw'wabaawo ekifo ky'alina okutuukako nga yeetaaga kusuula ddiini, n'ebifaanaganako bwe bityo. Kati abo weebali kitegeeza ki haki okukikufundiza nti obuluŋŋamu buzimbirwa ku irimu, ekyo kimu twakivuddeko, naye si buli alina irimu nti muluŋŋamu. Kino kitutwala ku kuteekulula emiteeko gino, giri esatu ku sayidi eri, giri esatu ku sayidi eno, giri esatu ku sayidi y'obubuze, giri esatu ku sayidi y'obuluŋŋamu. Katutandike ne sayidi y'obubuze. Waliwo abawalimu nga baasomera ddala, nga bw'ayagala okusinga abadde n'endasi y'obuluŋŋamu ng'agwana kumuteeka ku ntebe esinga okubeera empanvu mu kitundu, annyonnyola amateeka ga Allah. Yasoma, alina irimu, naye nga mubuze. Obuze buno bwetoololera ku nsonga ki? Ngenda gigendako.
ogwe muteeko ogusooka ku miteeko esatu giri ku saidi eno ey'obubuze ogwo gwe gusooka ddala waggulu ku lisiti. Seeka yasoma irimu alina oluwarabu ayogera ajerega n'ajerega mu Luganda n'ajerega ne mu Luwarabu kitegerekese. Kati olwokuba yasomera ne Saudi osobola mulya buli ssaawa ng'agenda yafunayo n'emikwano ayinza n'okuba nga embasi bwe yayetegereza asobola okwogera Oluwarabu obulungi nga gwe yalaba embasi ya Saudi oba ya Emirates oba ya Kuwait akola ku embasi ongoberera naye nga dhalun mubuze. Tumulabye asooka ku lisiti waggulu. Kati niwabaawo abaawakati. Sinti yasoma muyivu ali eri waggulu ate Sinti tasomangako muwalimu wa wakati. Mwana masha Allah yagenda n'asoma n'amala thanawi teyeyongerayo kusukkaawo ate n'atadda mu busuubuzi n'asigalamu embeera y'ekiwalimu. Kaakati nga bw'omanyi nti abantu si buli omu nti alina access ku bali abasoose bali baddukutuuru okujja ku mawuledi ebbaasa yeekulembera nga tannajja n'amafuta n'ogaweereza. Kitegeeza nti agenda mu maka g'abagagga b'omu kibuga n'abaatiikirivu b'omu ggwanga. Kati ate bannabida waliwo kiraasi ya wakati esigala eyagala abawalimu. Kakati wabaawo abavubuka yakomaawo ku thanawi n'ataba na imaani emwolekeza bulungamu ate ng'afunyeeyo kwasobola okuliira kubanga irimu nga Imamu Shafii bwe yagamba man arada duniya fa alayhi bil ilm. Oyagala duniya gusoma obusiraamu, soma obusiraamu. Abantu bangi balowooza nti abawalimu baavu tebategera kigenda mu maaso mu buwalimu. Ekituufu kiri nti abawalimu be bantu abasinga obusobozi obuli emmaali ey'obwereere naddala singa babeera bakutte sayidi y'obubuze. Amasuwaani g'ennyama, omuceere, okubasitulirako engatto, okukola etya. Kakati ayinamu akawarabu akasobola okutuula mu nsonda n'akwata edduwa. Bannabida asobola okusoma edduwa mu Luwarabu n'otambula kilometers 2 ng'akyasoma edduwa. Kituufu ekyo. Ekyo kituufu. Olidde bulungi? Baamanya nti abantu ekizibu kyabwe balina ebizibu bingi. Kati ky'olina okukola nyweza omulyango gw'edduwa. Seeka tuwemu ku dduwa. Seeka temutadde ku dduwa. Seeka ku dduwa. Kati Oluwarabu yalusomako. Kati ng'akwata edduwa. Wayina okukwatira gundi hadithi 10 ziri. Wayina okukwatira 40 nawawiya. Ye yakwatawo dduwa. N'alyoka akwata edduwa ez'eggulu n'ez'ensi n'ez'emashariki n'ez'emagaribi. Omutegedde oyo? Kakati oyo seeka waffe. Abannabida abaawakati bamwagala nnyo. Oyo naye mubuze. Olidde bulungi? Musiŋŋaana yabeera ku zidduwa zaabwe, yabeera ku ebintu bye bityo ebyefujjofujjo ebyo. Kaakati niwabaawo omuteeko omulala gwa bannabida ate guli arda gwo gwagatta obunyoomofu bw'emirundi emeka? Aljahalu, okuba nti teguyinaamu lungubanguba lwayirimu. Ne bw'asoma edduwa owulire tamanyi wali kasira, tamanyi wali dhamma, ayogera Lufalansa, ayogera lulimi kyoyo naye ng'atudde abado amin 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 naye nga ne byasoma totegeera lulimi lwabisomeramu. Olidde bulungi? Kakati oyagatta jahal kuba tali mulungubanguba lwayirimu lyonna ne dalal n'okubeera nti sitaani yamuzza ku saidi y'obubuze gy'asambira. Sobola okubeera ku kitundu nga imaamu wa muzikiti ayinamu essuula ze nga ziizo, sobola okubeera talina mulungu naye awo bonna teweerabira tebalina erinnya eribagatta. Linnya ki? Seeka. Okategedde?
tudde kusaidieni endala ewabaganda baffe hafidhahumullah abalungamu era abagwana okutandikirwako beebo dharwa almujtamaa kulimwa society beba amashayikhe Allah byawe ekyengera kya ilmu ne basoma obusiramu nabutegeera bulungi kitegereka imma okusoma ne bayita mu turuq eza maahad ne jamiat baabo ku magisteri baabo badakatira baabo walillahi alhamdu wal minna mwe bali mu gwanga sawa Allah bakume oba ne bayita mu turuq za marakaz ne basoma ne batula wakati wansi waba amaseka ne basoma ebitabo ne babitegeera bulungi ne bagenda ku mistawayat okutuusa bwe bategeerekekeri ba ulama nti abo baganda baffe balina obusobozi okutuusa eddiini w'ekiba Allahu subhanahu ntuusa entuufu abo bagatta ilm okumanya ne bagatta ne huda n'obuki abo be bali betwayogeddeko be balunda eddiini ya Allah mu society mwe babeera abo be basika baba nabbi abo boyisa mukamwa bovuma munnange enkomerereyo nebeera mbi enkomerereyo nebeera mbi abo awliya Allah bagwa buterevu mu hadith eri man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb oyo asalawo okukola olutalo ne mukwano gwange amanye nti nali ku lutalo wakati we nange sofwatul mujtamaa abo beba hurras b'eddiini bebali ku security y'eddiini bebayimidde ku nsalo za Allah kyebatandikirako kabonero akasooka kobategeerera obulamu bwabwe otambulya nnyo ku kukoowola abantu okubaza ebyenzikiriza entuufu kubanga gwe musingi gw'eddiini tawhidi aqida batambulira nnyo ku kutiisa abantu ebintu ebitta eddiini ne bagattako basomesa ahkaamu ezisigadde abo bw'osobola okubuuza ku nikah ne bakwanukula n'obabuuza ku byensuula ne bakwanukula ennamula z'essola ensaala ensiiba enkola ya hijja bagatta obulungamu ne bagatta ne ilmu era batya nnyo n'okaafuwaza kitegedde bulungi abo boolaba be bantu abasingira ddala okumanya omutawaana gw'okaafuwaza omuntu okitegedde bulungi kyokka ate bali ababuze mu bintu bibasinga obubakasukirira nti bakaafuwaza abantu naye nga kasi omugambako nti owange edduweeyo kale batukaafuwaza tuli bakafiiri anagambye tuli mukafiiri ya rabbi anakigambye owange temwina kola bagati tuli bakafiiri batukaafuwaza dda fe tuli bakafiiri twakaafuwala dda tuleka tulya naye ibuliiso tuli bamulira eri mu jahannama wakati tuleka tewali abikugambye ya akhi kino kyokola kikyamu onaakigamba muganda gwe mulimu gwe wadhiifa ye kujjukiza ekkubo erigenda okutwala eryokuwona nokuteesa kweri kutwala eriki tubaveeko abo waliwo omuteeko ogwokubiri be bali ku leve eya wakati ku saidi yeeri kati bano beeno ku saidi yeeno wama aktharahum bano nga basooka okubeera abangi wama afdalahum wama ajallahum wama azkahum bano omusiŋŋaana teyagenda Saudi teyagenda Misiri teyagenda Yemeni teyagenda luddawa yasoma n'amaliza thanawi oba idaadi n'afunamu entandikwa n'agoberera bali kitegeeza bulungi bali bajja kuba ulama ono najja ku bali ne bayingira ekyalo kaakati bali batera okubeera abatono si bangi nnyo nga naye bw'okiraba eggwanga lirimu emizikiti mutwalo simanya mwemeka kati bamaseeka bano abaluŋŋama bali 1,000 bali 150 kale tugambe 200 banaamalayo emizikiti gyonna
baani abatambuza ddaawa gwe muteeko guno ogwokubiri. Thanawi, idaadi, naam, oba teyasoma thanawi na idaadi neyeefubako n'atule wali seeka n'amukwasa kitabo ogedukakkananga olukumonda nga alimu ddala olungubanguba, amateeka agategedde, obulungamu abumanyi, kasita amanya waakoma. Ni'ima rajul atabuuka nnyo nsalo. Ensonga nga awulira zigwana kwogerwako bali taziyingiramu. Seeka ensonga eno badde mugyogerako ki? Waliwo abasiraamu babuuza ekibuuzo kino wano nti ekibuuzo kiri bwekiti, baseeka bagambye bwe bati. Ffe eno muirimu obutafaanaganako eri mu dduniya. Eno muirimu omuntu gy'akoma okuzza ensonga eri abamusinga, gy'akoma okubeera ow'ekitiibwa mu ffe. Nga bw'ola ti ffe eddiini y'Obusiraamu, eddiini y'Obusiraamu gy'okoma okujejjako n'ogiddiza bannyiniyo, gy'okoma okubeera omulungamu. Nze sirina magezi, ntegeera nga Abubakari bwe yategeera, nyina kutegeera nga Abu Huraira bwe yategeera, nze nyina kutegeera nga Nabbi bwe yategeera. Naawe tulaba kati eno kirungi, eno bira nnungi, n'ategeera atya nti nnungi. Nga nze nsobola okwagala ebijanjaalo, Haruna n'ayagala kawo, tompulya bijanjaalo. Kati bwe mba nze ndaba nnungi nga ggwe olaba mbi, yenze bwe ndaba nnungi nga ndi Nabbi alaba mbi. Kati ffe eno muirimu gy'okoma okuzza ensonga eri bannyinizo, gy'okoma oggejja, ate gy'okoma okwefuula gwe kamala byonna, gy'okoma okufootooka, kyekiri muirimu. Kakati abo abaana hafidhahumullah bakola omulimu munene, batalage be babeera mu mizikiti, be ba imaamu b'emizikiti egisinga obungi, be basomesa mu masomero mangi, naam, be batalaaga mu daawa, be babuna eggwanga. Era obulungamu gyogera n'obusangayo, Allah atera kuyisiza ku bantu bafaanaganako bwe batyo. Era amasomero gonna aga primary be basomesa abaana. Okitegedde? Kakati ogwe muteeko ogwokubiri gw'abalungamu. Kakati waliwo omuteeko ogusembayo wansi. Ogusembayo ddawa? Wansi, ekyaziiza. Mwalimu ekyaziiza. Bwe baatunulamu ne kati tubeere wano ng'Abakatoliki, twekolemu omulimu nti Sabbaani kuba imaamu waffe. Wealagawa weekabiji tiyagendayo, weebiraali tiyagendayo, waawa tiyagendayo, naye yatusinga obunyiikivu. Alina ejjuzo nnamba mu mutwe. Baseeke bakola semina e Masaka gwe tulaba alinnye emmotoka n'agenda. Ekitabo kya Ishaaka Mayanja yalina essimu ya Seeka Ishaaka Mayanja. Okitegedde bulungi? Yalinamu akadde akagamba nti kampiseeyiseemu. Yakwata hadithi n'agiwandika ku lupapula, n'awuliza Seeka nga bw'agisomesa, n'agibatuusaako. Wallahi n'osanga ekyalo nga kiri ku bulungamu, ng'obulungamu Allah bw'essisa ku musajja oyo. Kitegereka? Bano tewera bonna balina erinnya ki? Bonna emiteeko 6 nga bwe njogedde, ey'esatu egyeri, bonna bayitibwa baani? Bamaseeka. Naye bali abeeri bakondemuninge nga bw'obawulira, bonna bali mu kondemu. Ate oli gwe twalabye asembayo wansi, oyo ye erinnya lya Seeka alyekanga nga ssere. Anti omanyi omuntu obeera ogenda kuyigga, ogenda nga lwekikwepaatiiseeko, nga ssere akuli ku mpale. Kati abo erinnya lya Seeka libeepaatiikako. Yatandika awo kusomerera majini, oba bwe yasiramuka n'ava mu Bukatoliki. Kati ate ebyokusoma yagenda okulaba nti ate abiddemu atandikire mu alifu nga tamanyidde okwogerera ekibinja ekinene. Njabba buli efa mu Lukka ne Makko naki n'atandika okutalaaga emizikiti n'atundirako ne ex-pastor, ex-father, ex-reverend. Geruka kanange nga buli abo tomuyita Seeka. Babaayo. Waliwo nga teyeemanyi waakoma n'akamwa waliwo mbamuyita lisaaca. Agwa butereevu muteeko ogwo. Tamanyi waakoma abadan. Omunizanga wavunu babada ko. Okitegedde? Kakati
obulungamu kyekisigadde okubuuzibwa bwe buliwa obwaleeta ebinja ebiri ekibinja kyeru n'ekibinja kyeno obulungamu bwe buliwa okwanukula nti obulungamu ya Quran ne sunna ala fahmi salafi l umma kubeera Quran nankola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo ngobiza ku ntegera abalongoofu abakola ki abaatukulembera we wali obulungamu awo Quran sunna ntegera abalongoofu abakola ki abaatukulembera oli ali waggulu kyasooka okwawukanako mu bali ababuze noono owa wakati musaidi y'obuze noono asembeyo wansi ne badda mu kuzuula mu ddiini Allah subhanahu wa ta'ala teekamu ebintu ebitaliimu n'ebirala bifaanako bwe bityo kaakati waliwo omuteeko gwe soogeddeeko guyita gulabika akambayaaya omuteeko gwe soogeddeeko gwate musibu nnyo wangi muzibu nnyo gwakambayaaya baguyita kyaludda ffe bwe twabanga nga tukyali abato abaana bule babanga beewoma baateekangawo omuwala teyeewomera ttiimu yeeri wadde ttiimu yeeno bombi abeewomi bamuyita kyalu bamusalanga nga kyalu kyaludda eri azanyirayo naye naakola atya azanyirayo omusiŋŋaana alinga ngaomusalafu linga nga Quran ne sunna byagala nnyo bw'omugana nti munabbida takkiriza kakati ate nabaali ayagala baweebwa ekitiibwa ng'ekyabeeno okitegedde bulungi omuzuuzi omunene bw'afa eri akuba emiranga neevulungula mu ttaka n'akungubaga ng'omulungamu weeno bw'afudde okitegedde bulungi obasiŋŋana mugandu twagala tegeerekeka eyabunetion ebintu ebitategeerekeka gwe muteeka omwangu kakati ogwo gutawaanya nnyo abantu kubanga abasalaafu balabanga seeka waffe tugende naye mpola ate n'abeeri bagamba singa singa mulinga gundi okitegedde buli gundi eri akyeka neena akyeka kaakati mu ddaawa entuufu oyo abaweeri bali ababuze gy'abeera naye ku sayidi yeeno wabaayo amaswalihi anti watera okubeera eddalasa ate eddalasa ezo omanyi ngeri gye basiibulamu seekeri tewali bannabbi ebyokusoma babivaako basinkana kugudduwa kati wabeera amadalasa ate gamba naye ngaomutima oweri tayagala anakuwazibweko kiki baita okumunakuwaza okubaga bwe banyiiga abeeri anyiiga nabo ate abeenu bwe banyiizibwa tomulaba nti akasuka emikono mu bbanga mwe mugume abeeri si asinga okukasukira ate abeena abalungamu kubanga kaakati bamulaba ngaowaayo oyo aba muzibu nnyo aba ayimiridde mu kkubo lya bulungamu era enkola entuufu oyo bw'atyo gwe musooka okuyitamu musobole okutuuka obulungi luddawa kubali anti lyejjigi kati aba yeetaaga ategeerekeke bulungi kubanga abuza ategeerekeke bulungi gyago nti weeri abantu bagwemu entengereze kati muganda si weeno kituufu muganda waffe naye si weeno kubanga omusunni omutuufu abeera ne sunna ne bannyiniyo ebbanga lyonna kakati kino kitwala ku nsonga endala ensonga ki kati bamaseeka lwaki tebatuula lwaki tebateesaganya okusinziira ku ebyo bihaaji byetulabye omuntu wabanga ataddeyo bulungi ebirowoozo ekibuuzo kino aba takyasobola kukibuuza mazima kuba buli muntu aba amaze okutegeera wawa era wetwogerera essaawa buli seeko osobola omuteeka mu kifo kye kakati singa ensonga ebaawo n'omuteeko
ogwokusatu ku sayidi yeeri ogwababuze ogusembayo wansi ogwagatta obutamanya naki n'obutaba na bulungamu ogenda okakkananga waliwo ensonga egenza mu maaso mu busiraamu omu kubagwa mu muteeko guli ogwokusatu ku sayidi yeeri olw'emitimbagano gye tulina afunyeyo awo omu ku bakozi ba leediyo baki atudde naye amwadde interview naye genze yuyo ku YouTube yuyo ku Facebook kakati nga ne bamaseeka balina statement ku nsonga yagenda mu maaso singa omusiranga baseeka batuule lwaki baseeka bayomba kiba kitegeeza nti bino tabyawula tabikola ki tabyawula abakubanga abyawula teyali kutte muntu ali mashariki n'alaba nti agwana atuule wamu n'omuntu ali luddawa ali emagaribi farqun shasi oli mulala nono muki oli ali mu nsi ye toyina aya gyogenda mumusomesa omumatize nayo toyina gundi toyina kati ate si mulungamu kubanga omulungamu yaligedi baseeka mwe mutubuulire mwe baseeka mwe basoma obusiraamu si mulungamu alina akambayayo akanukula baseeka abaddala kati ani gwogamba atuli naani kitegerekeka baani abalina okutuula ekyo ekigambo kyogerwa ddi kuba kirina wekisobola okwogerwa nga kituufu kyogerwa ddi bamaseeka bano ab'omuteeko guno omulungamu bali abasooka wasobola okugwawo ensonga wakati waabwe kisobokera ddala bali ku manhaji bali ku irimu bonna n'ogwawo ensonga tezera nnyo okubanoza amasala oluzitera kuba oluusi bintu sitaani nga bweyigiraagira muzikiti gwa sayidi eno kakati abo muyingira baseeka mututuule ddala ngolaba bemugamba okutuula beba bagwana okutuula oluusi asobola n'obutabeera mu muteeko guli ogusooka nga li muteeko guno ogwokubiri ku sayidi y'obulungamu kubanga omuteeko ogwokubiri guno nagwo gulimu darajaati ngire naguli ogusooka gulimu darajaati kitegereka asobola okubeera wa thanawi naye nga yeefaako olwefaako mu butuufu olwatuuka n'omumuteeka ku muteeko guli ogusooka abo weebali kitegerekesa sobola okusanga omwana owaidadi nga yeefaako olwefaako nga tamanyi wa thanawi kitegereka kati waliwo baseeka mu butuufu ng'olaba nti bali mu kategori y'emu basemberiganye nga ddala mu butuufu okubeera nti batabanguseemu wakati waabwe kigambo si kituufu bagwana batuule kitegereka ebyo byali bibaddewo era bisobola okubeerawo amma kati nga lino eddalu erigenda mu maaso erya hijab nation omu ali mu muteeko gweri teyeemanyi nabo obwaseeka bwamwepaatikako nga sere bweyepaatika ku muntu ng'atambula omugamba atuule ne oboga nti baseeka bayombagana olw'erinnya lye twagambye nti bonna libagatta bonna likola litya bonna libagatta gwe tulaba nti alina ensiisira agiyita nju n'alina olubiri ebeera nju naye temuzaawula muzaawula bulungi si bwe kiri ate mwiri mugwana mu byawula ennyo kubanga ddiini yammwe mugwana mu byawula oyawula ensiisira ku lubiri kitegereka bulungi wakati wansiisira n'olubiri waliwo enjawulo nnene ate waliwo olusiisira nga lulamu nga bulungi nga ate waliwo ensiisira etonya erimu n'enjaba n'emisota n'ebigundi eyo nayo gyawule ku nsiisira eri kitegerekese n'olwekyo abalungi nsaba Allah ateeke omukisa
mu bigambo bino ebivudde mu kibuuzo kya muganda wange Haji Haruna Saazi Mabira wafaqahullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.